Gide. Muri mutya. Ekibuga kigamba kitya. Muze n'emboko. Oluyita naye. Bamuyita mukyala. Ate mulunzi omulala n'omuguwa. Nakawukiro bina. Kati mukandeetedde oba? Tugendayo ye ensonga nedda. Nedda. Ate akati waliwo kayijo bagala simanyi ani alina ekintu simanyi bamuwente. Bagambye kite kitava ku nsengejero. Kifuuka wankindo. Tutegedde bagala fuuka wankindo. Wankindo. Bitolango ovudde ku mpagala. Anti mpologoma nkadde eteekera ku kituli. Kati gw'ololera ku kituli. Era sigenze mu wino kunoonya. Kyovola bogambye wano ku kituli. Kyovola bogambye mukandeetedde gwe byakuleetera tokyayigga. Anti we wano ku kituli. Ekibuga kigaba kitya? Ekibuga tekirina buzibu. Bitya bitambula? Tulinda nseenene. Mulinda nseenene. Enkuba etukubye. Betonnya ku makya n'ekiro ne mutumbi na buli kimu. Awo n'osaasira abatembeya stocks. Nga yo okufuna ekyeggulo. Ayina kwalawo bintu. N'abiyimba. Aba yakabizaawo nga yiyo. Naye era okimanyi nti buli sizoni ebaako n'abantu abakoleramu. Essaawa eno wakyayi akola. Afumba obuugi. Abooza emmotoka. Pikipiki tugende. Abawalaji. Babivuddeko dda kati bulonda abadde batembeeya bazze ku butusi. Sokoleke. Bebamu be bakyuka. Bebamu. Adya stocks naziteka mu store. Banga si season yange. Nabaka enseenene. Era enseenene zijja. Yomu. Abaana nabo baddamu n'akwata ebitabo. Natembeeya ebitabo. Okitegedde. Bujende ozande batembeeyi banjawulo nti ono alinda paka enseenene bwe zirijja nazo enseenene bwe ziggwawo nga yeebaka. Nedda ssebo. Bebamu. Kiri kitya? Ndowooza nti oyagala kubabuuza. Gyeziri lwakuba eno ekamwa. Era ndowooza kati yeewuunya yozegamba ono akyaliza basiru kibano. Ekyo kwegamba ogiwayiriza. Katonda yakola ebisolo ebyo biraba. Bituwa ekitiibwa tulinga bakabona baabyo. Mwabaze obuzi. Ne mugisiŋŋaana wano. Nga nze kanze gwemanyiwo. Tekisoboka. Ne bwaba mwana muto nze nazizuulemu. Ne bwaba mwana muto agikwata n'agikulembeza gw'onyooma gwe. Mulabamu ekyenjawulo. Baatugamba. Kiri obutonzi Katonda bwetutweramu nti yatuwa obuyinza ku byo. Wadde ogiraba nti mpanvu nnyo bwe. Naye nze kimmalamu amaanyi nti ekimu be bakazi abo. Sijja kwogera nga tebalinawo nga wali. Bo batulabanga mbwa boolaba abo. Embwa y'omusajja. Naye nga tuli mu kifaananyi kya Katonda. Niyo olowooza bano beesigika. Naye nga toli mbwa. Toboggola. Kisinzira kwani. Anti gy'okoma okuboggola ewaka kyekikufuula ki? Nga bakutuuma. Embwa. Nga bakutuuma. Ng'olwo mboggolera ki? Abaana oboggolera omukazi. Ante kakati nze bwe nali ŋŋenda okuwasa neetegereza. Saagenda erimwe gye mugula ate ne mpasaayo. Wangi? Abantu abalala balina ekizibu gye tugenda okugula. Ate bo bwe bagendayo gye bawasa. So nga ate akantu ako kasasiro tosobola muteeka mu seppiki n'omulya naye wa mugaso ng'ekigimusa. Okategedde bulungi? Tewali muntu ayinza kuwasa gye bagula. Tewali muntu ayinza kuwasa wa famire ye kubanga kizira. Kale tugamba nti nja kuwasa ewa kojja wange gundi kubanga bampisa. Naye oyina kugenda mu bootalina bw'obayita. Eyo gye kizibu ekitusumbuwa mu nsi muno. Nakikozeeko lisaaki. Mu kulubiribiri bagamba Katonda yatunda abantu mu nkola mu ngeri ez'enjawulo mu kutonda n'abumba omuntu ate omusajja n'amugyamu olubirizi lwe n'alumuwa. Nze okuwasa mu lujja lwo Jajja Opeto. Olujja luba lubirizi lwange.
Tuberaliikirira. Zentengezi zasobola. Luba lubirizi lwange. Lwali badde lubirizi lwo. Lutya. Omwami mu kutondebwa yasooka okutondebwa. Adamu. Oluvannyuma Katonda n'atunda omukyala. Nga yaani? Eva. Naye kigambibwa nti baamujja mu lubirizi lwani? Adamu. Era ne bw'osiŋŋaana awo akawanga oba skeletoni. Totaana kubuuza oba ono yali mukyalo oba yali mwami. Gwe balambirizi. Pozi yafuna akabenje. Ezaffe entono kuzaabaliwa? Kuzaabakyala. Balambirizi omanyi omuwendo gw'embirizi. Ojja kumanya nti akawanga kaali ka mukazi. Akawanga Andi kati nze kyembadde ŋŋamba nti olubirizi lwaffe ffe tudduka nalwo mu buwangwa bwaffe. Kubanga bwe nalivudde wano n'ensanga ow'emmamba nga neddira mmamba kigeza olubirizi lwange wammamba wange naye ate oyo ŋŋamba osiina kolaki ate nnoonya ow'embwa atali wange. Andi kisinziira. Tulaba nti bwe buzibu ovuddeko obutalo kati bwesi. Naye ekirala ekiriwo ffenna twabuzaabuzibwa. Obadde okimanyi kyeya nti Adamu omukyala gwe yasooka okuba naye gwe yasooka okuwasa teyali Eva. Baali bamuyita Lilithi. Lwakuba ebitabo tebimwogerako. Sokoleke ate olwo yamugjawa nga gwe basooka omutondera Eva. Anti kyenkugambye ono yali waani? Ebitabo ebyo tebyogera naye oli tebamwogerako Lilithi. Ekitabo sikiwulirangako nze. Okitegedde? Kati olubirizi olwange mutulekengako naddala mmwe kyeya. Omuntu asime gw'ayagala nga muzeeyi wabadde agamba. Oba mmamba wefuna ow'emmamba. Ab'emmamba bo bakikola bulungi abo. Lindako. Olina ekintu ky'oleese. Owulira omusajja bw'agira obuwangwa bwe n'abugira. Ayonoonese. N'abukola kyali. Toyinza kugamba nti tubaleke mufune bye mwagala. Ate onoogamba nti bwe mbeera ow'ekika gundi nti wali ow'ekika gundi. Okimanyi bulungi nnyo nti singa kyali kisoboka ng'omuntu akuyinako akakwate g'owasizza omukwata butiribiri. Otya n'okumukuba oluyi kuba omuyinako akakwate y'omugoba alagiwa. Jadda naawe wammwe. Okiwulira? Musajja. Abamuganda wuyi. Bamanyi okulangira nti obwenzi bw'abenge singa abenge beewasana bengeye. Obwenzi bw'ali mulangidde ki? Naye olangira omukazi obwenzi obw'abenge abengeye benzi. Andi kati kiriba ekyo. Olw'okuba gwe oli wambwa. Obuwangwa bukyuka. Naye eky'omukisa omulungi kye tuyina mu Uganda ng'eggwanga lyonna. Tulina amawanga 5 mwaga. Naye tetuyinaamu ggwanga lyonna ng'omuntu awasa mwennyini. Emmamba. Nedda. Emmamba Kabaka yatukkiriza. Anti emmamba z'ogamba oziraba era zaawukana zisobola kuba nga ziri emmamba nga 3. Ffe ab'eŋŋonge jjajja waffe Kisolo yazaala abaana bana. 3 nga balenzi, omu nga muwala, omuwala taba na ssiga. Era ffe ab'eŋŋonge tulina amasiga ameka? Kitegeeza ki? Nti bonna ab'eŋŋonge buli w'omusanga abeera yava mu jjajjaawo. Muba baaluganda alaali. Okuddako ng'omwana baamukusibwa busibi. Oba ontegeeredde bulungi? Kitegeeza ki? Nti nammwe mutandika okweyawulayawula okuggyawo ng'amasiga tegakwatagana. Eri jjajja wammwe gwe mulayira gabunga gye yava oba mmwe ab'enkima. Kitegeeza ki? Nti ensi risaaki egamba yakabeerawo 40 million years. Ensi weeri. Kitegeeza ki? Waliwo abantu e Kampala bangi ne mu Uganda. Luli baali batono. Ne bajjanga bazaala. Osobola okuŋŋaanya ab'eŋŋonge n'okuŋŋaanya Namboole za mirundi nga 5 nga baŋŋonge bokka. Kitegeeza baava mu Kisolo yekka. Kisolo omu. Kitegeeza kalaba kye tugamba. Baava mwani? Mu Kisolo yekka. Ab'eŋŋonge bonna bulijjo basanga. Abamunywa Muganda wa mwannyoko ddala wa musaayigo ddala. Lwaki? Jjajja wammwe yali atya? Ekyo si kyekikulu. Kubanga mugenda kumbuuza nti Adamu olaba nga baamuwa omukyalo omu.
ne bazaala abaana ate ab'eŋŋanda tebeezaala basobola okuba nga beezaala okusobola okuwala totusookayo basobola okuba nga beezaala naye ekikulu Adamu yali wa ggwanga ki yali yeddira ki simanyi nange kuba mwe wava nange mwe nakola ki andi kituufu naye olabye oluganda olwo bwe baali nti ffe Adamu bw'abanga atugatta ye jjajja wa ffenna ye mpaji ya wakati mu nju era tulina ekikolima ekisikire buli azaalwa ku nsi eno ekiki bw'obanga oliko omusaayi gwa Adamu ne Eva nga nange nguliko n'onaagwina kiteeza nennakakola ki abo byawandiike batugamba tulina ekibi ekisikire kye tuzaalwa nakyo nga kiva kwani awo kumpaji eya wakati Adamu empaji ya wakati tulina osooka okunoonyereza ako tukalekera abaweereza sokoleke tulina mu comment